Naava Lydia Nanteza sangibwa Kawaala otukowodde eyo tukutuuseeko nsonga kintu mbakowodde okusookera ddala nsooka okwebaza pasita wange yadde yafudde mugenzi aye kusookera ddala nsooka okumwebaza olw'okubanga andeze nagenda gyali mu kyaki nga ndi mukubi wa bivuga ne musaba pasita Yiga yannyaniriza nga bwe ndi mbwa disabled bwange ndi mukyala aliko obulemu nali sisuubira nti nsobola okukuba ennanga mu kyaki ya pasita Yiga nga nze mmanyi nti abaliko obulemu tebabasembeza naye neewuunya nnyo okuleda abakubi b'ebivuga abaami bakafulu naye nange yansembeza n'agamba nti jangu ojja kukola ki ojja kusobola omulimu ngukuwadde pasita Yiga nansembeza omulimu n'agumpa ogw'okkuba ennanga mu kyaki ye nina gye nali nkubira Kisugu ewa pasita Jennifer naye kale naye yali tampisa bubi naye lwakuba nti ng'alinga omuntu nga bulijjo olina okubeera ng'olinayo ku kasente k'ofunayo naawe akakuyambayambako nali sirina kyenfunayo nga tebansasula nti oba bakuweyo kasente naawe akakubeezaawo ng'omuntu naye nali nina ennyumba nga ngisasula ate ne transport kati nali nina okunoonya kuba bintu bye nasomerera nali nina okunoonya omulimu ndabe nga nfuna kasente era waliwo eyampitiramu nti bw'ogenda wa pasita Yiga yasasula ajja kusasula era mu butuufu bwakyo pasita Yiga yali ansasula ng'era ansasula bulungi omwami oyo tabadde muyaaye era ebyo bigambo by'abantu abantu manyi bw'oba tonnatuuka wantu nange nabiwuliranga bagamba omusajja oyo akola bw'ati mutuufu natuuka mu kyaki ye neewuunya n'okwewuunya ng'ebintu bye bamwogerako nga si bwe biri nze nange nasanga birala kituufu bagamba mbu tasasula naye ate nze nalabanga atusasula ssente ffenna bulungi nga tusasula bulungi nze teyakiŋŋambako ekyo nakiwulirako naye ate nze munnaaye saakirabako teyakiŋŋambako yannyaniriza ng'omukyalo omukubi w'ebivuga naye teyaŋŋambako ku ebyo ebintu ne mmanya nti bamuwaayiriza ekintu kyendifa seerabidde ku pasita Yiga omusajja oyo abadde mulungi ng'asembeza buli mu ekikula ky'omuntu oba ofaanana otya oba ofaanana otya kyendifa seerabidde mu butuufu kyekyo nti omusajja oyo yali ayaniriza buli muntu yenna oba oli otya mu mbeera yo yonna gy'ogiddemu nange omukazi aliko obulemu olaba yansembeza n'anteeka katuuti kali akatunula akatemagana yali muzadde era kati afudde essaawa zino sirina mulimu ndi sitaaka ekyokukola sikirina ng'ate bye bintu byange bye nasomerera byokka bye nnina mu mutwe eby'ebidongo ekyokukola sikirina ndi sitaaka nga sinajja wa pasita Yiga music engeri gye namuyigiramu nze ndi mwana nakulira ku street nabeeranga ku street awo ku paaka enkadde bwe nabeeranga ku mini price awo naye nga nina obunanga bwensuubula ewakiseka ne mbuleeta ne mbuteeka awo ne mbutunda ng'era osanga omuntu ng'ajja abadde akuyitako n'akusanga ng'okakuba n'akakugulako bwe ntyo bwe najja nga nzimba ekintu kyange nga ŋŋenda ewakiseka ne ngulayo ennanga ne ngireeta ne mbeerawo nga ngikuba nga mpulenga mpola mpola ekyavamu ne ntandikira ddala okola ki ne njigira ddala naye nga buli gye ndeetaawo ku street ogerolanga ng'oli kasitoma ze ng'akola ki ng'agikugulako kati ku street awo we nali era bannange abaliko obulemu ne bajja ne bansembeza ne bantwala mu katale k'abantu abaliko obulemu bwe bantwala mu katale k'abaliko obulemu 2005 ne bagala tugenda ku meetinga president w'eggwanga mu kumiitinga president w'eggwanga ne bagala tugenda kutwala omukyalo oli gwe tulaba wali ku street akuba ennanga atukubira ennyimba zaffe zino ze tugenda okuyimbebwa bamuyita Tiff Abdallah Tiff mu biseera ebyo yali mukulu mu balema era ye yansembeza n'antwala paka wa president mu gurupu gye twagenda abantu 30 nange kwaga 3 kwe nali
Tugenda wa president mu State House nakasero nawulira nga enviri zanva ku mutwe nga baŋŋamba nti tugenda wa president mbutufu saakikiriza nga yenze agenda mu State House okumiitinga president omwana wa street saabitegeera nga ntuuse wali amazima ga Katonda nga ntudde wano president andi awo seriously era president amanyi ng'omuntu nti Naava kuba yambuuza gwani ne munnyonnyola ne gye banzaala na buli kimu kyonna president nambuuza nti ennanga eyo wagiyigira wa era waliwo oluyimba lwe nakuba lwe nagikubirako lwali lugamba leka twogere movement ekigitwagaza ku ebyo byokoze muzeeyi mu butuufu twagimatira bannange leka twogere movement ekigitwagaza ku lw'ebyo byakoze muzeeyi mu butuufu twagimatira oluyimba olwo lwe nagenderako kuba ennanga. Okay, nga musinkanye mutudde mwenaawo kyekyaddako kisawo kya ssente wamuliramu kati mukumpita ye bwe yampita mu maaso ge nambuuza muwala wayigirawa okuba ennanga eyo ne mugamba nti muzeeyi natandika mpola mpola n'akananga akatonotono mbadde nga mbeera ku street nga nkuba mpola mpola awo wenjigidde nembeera nga at least mbeerako nange kyensobola okukola kyensobola okukola nambuuza naye kiki kyewandyagadde nkukolere emugamba muzeeyi siina kyenjagala kirala wabula njagala kuddayo kusoma nakoma mu P7 abazadde bange fees ne zibula ne ziggwawo naye nga nali njagala nsome nange nfuneko diguli kyekyali ekirooto kyange nanga njagala kuddayo kusoma emugamba muzeeyi njagala kuddayo kusomero nanga njagala olonda essomero ly'owulira lyokola ki lyoyagala oddeyo osome ngenda kusomesa osome mpaka bw'olikola ki mpaka bw'olikoowa nalina emyaka ndowooza gyalinga zanga 28 obwe watyo ensuubira president anzikiriza okumpeerera nangamba njagala olonda essomero lyonna ly'owulira lyokola ki lyoyagala mu butuufu ekyennanga eno kyamusanyusa nangamba oba oyagala kusoma bya music oba oyagala kusoma academically kyoyagala kyonna naye nze nsazeewo okusomesa mpaka bw'olikoowa osome ebivuga oba oyagala kusoma ebivuga ebyo bikuguke then bw'omala obisoma n'ebyuma bakuwe oba okola studio okole studio gw'omanyi kyoyagala ekirooto kyo kyowulira kyoyagala bakugulire ebyuma yankwasa omukyala bamuyita Peace Mutuuzo nankwasa n'omwami mu biseera baali bamuyita Luutu Mukasa ne Amelia Kyambadde mu biseera bwe baali mu office Peace Mutuuzo yakulira welfare mu biseera bye yali akulira welfare department e Nakasero State House then Amelia Kyambadde ye yali PPS we mu biseera ebyo then Luutu Mukasa ye yali ku kya disabled eyo ku State House nga yakwasaganya ekyabaliko obulemu beyankwasa batuukiriza omulimu ogwo bosi waabwe yagamba omulimu ogwo at first gwatuukirira era nalonda essomero lye nali nsinga okwagala nga lyali mu kirooto kyange nenonda essomero nalonda Kisubi High olw'okuba nti no president asazeewo anteeke ampeerere nange nali nina okulonda essomero ery'ebbeeyi era nalonda essomero ery'ebbeeyi nenonda Kisubi High nengenda nentandika osoma from senior 1 nempita senior 2 senior 3 senior 4 naye senior 4 mu kugituula kale sagikola bulungi nga bwe nayitira mu gundi akuna sagikola nga bwe ebbanga lye nali ndudde nga sisoma nga ntudde awaka ebbanga lyali ddene nemmala neŋŋamba aba State House be yankwasa nti olw'okuba nti nno ndaba ensoma yange sisoma bulungi munteeke mu bintu bino ebya music byenkola ki byentegeera obulungi kuba ekirooto kyange kiri mu bintu bya music bino njagala mbisomerere mbutufu mbikuguke njagala kukola studio yange nange nyamba abantu abalala abalinga nze kubanga gye bali nga balina talent zaabwe naye nga tebalina muntu gwe bakola ki gwe batuukirako era bankyusiza ne baŋŋamba londa essomero lya music lyoyagala basooka ne bantwala ku YMC naye nga YMC ebintu byabwe tebitegeerekeka bulungi then ne tugenda ku Lubaga Road awo waliwo essomero bayita ESOM School of Music era we banteeka nasomerayo emyaka gyali 5
ne certificate yange yasigalayo saagijjaayo olw'okuba nti embeera ya ssente zaali teziriiwo ate mukadde ako certificate ekyaliyo sigijjangayo naye nali mmanyi nti nkyasoma nga njagala kugenda nkola diploma male nkola degree kati ekyatuukawo abantu be bankwasa abakyuka mu office yajjamu obuzibu abantu ne bakyukakyuka omuntu eyali ammanyi okusinga yali Mutuuzo Peace essaawa zino omukyalo oyo minisita wa genda ku ssaawa eno minisita ye yali asinze okiteekamu omukono ekyokusoma kwange naye kasa yava mu office ebintu byonna byagootaana nagenda okuddayo nga njagala bansasulire fees wange neyongere ku byange bye mbadde nsoma nga batandika kwebuzaabuza beebuzaabuza nti osoma biki ebyo ebitaggwa osoma biki ebitaggwa ne batandika kumpanvuya buwanvuya ntandise byakubeegayirira kati bwe nalabanga embeera etandise bwetyo neŋŋamba abantu bano bwe bavumaganya muzeeyi akola ekintu n'agamba nti kino kikolebwe naye ate abantu bakwasizza ate ne babikola ki bo ne bakyusa nabo ne bakola byabwe so nagera ndi mu kwegayirira abantu bano ate ng'eri directive muzeeyi yasalawo era directive njirina wano eno internal memo bagiyita internal memo office of the principal private secretary to his excellency the president eyo signature ya mukyala Amelia Kyambadde PPS ne bansindika mu welfare wano date zaali ennaku z'omwezi 27 December 2005 abaliko obulemu twagendera mu State House okumitinga president kati wano bagamba Lydia Naava is the one of the disabled persons. His Excellency, the President, met her on 13th October 2005 and offered to sponsor her further education. Okawulidde akantu ako? Yes, ebisigadde byebyera. Kiri kyekisinga obukulu kuba ye President yasalawo okumpeerera nsome mpaka bwe ndikoowa. Yes. Kati kiki oyagala? Njagala kuddayo malirize emisomo gyange. Njagala kuddayo malirize emisomo gyange egya music. Njagala nfune degree nkole studio yange nga malirize okusoma nkole studio. Nange nsobole okuyamba abantu abalinga nze nga bwe nali ku street. Kubanga abantu bangi abalina ebirooto byabwe, abantu bangi abalina ennyimba zaabwe nga banoonyaawo zikola ki? Abanoonya studio wezikolera, studio za bbeeyi naye nga tebalinaawo. Naye nga nandyagadde. Nange nkole studio nsobola okuyamba abantu nganze. Muzeeyi namuyizaayo n'oluyimba nenduteeka ku CD bannemesa olumutuusaako. Oluyimba olwo lugamba Taata Museveni nkwebaza weebale nnyo ku byokoledde eggwanga lyaffe obeewo mpaka lasiti. Taata Museveni nkwebaza weebale nnyo ku byokoledde eggwanga lyaffe obeewo mpaka lasiti. Sebutemba 27 omwaka 2005 Muzeeyi Museveni wasiima osisinkana balema bo nange naava mwe nali omwo Muzeeyi wanondayo mu bangi n'okkiriza nzireyo okusoma kyali kya muwendo nsiima. President Museveni kyemwagalako njagala mmalirize okusoma bampe ebyuma then n'okuddayo okusoma mmalirize gundi yange koosi yange kubanga teyaggwayo. Ekintu president kye yakkiriza nsomerere tekyaggwayo bakikomya mu kkuba abantu be yankwasa. N'embeera gye ndimu si nnungi ng'omwana eyasisinkana president bwe nandibadde nfaanana ssaawa zino omukisa gwange baagukotoggera kubanga baabagamba babeere nga bandabirira nga banfaako. Kyenjagala ku muzeeyi mu butuufu nfukamidde ku maviivi gange ssebo w'ekitiibwa president emisomo gyange abantu be wankwasa tebaamalayo misomo gyange. Njagala kusoma mmalirize emisomo gyange. Abamu bagamba n'okugamba nti nze nagaana okusoma bayogereyo nti oyo president yamuwerera naye yagaana okusoma naye si bwe kiri. Abantu be wankwasa tebaamalirizaayo misomo gyange nagenda okuddayo nga bambuzaabuza bubuzaabuza nga bambuzaabuza bubuzaabuza. Yes, nesebo w'ekitiibwa president nsaba nkwegayiridde mu butuufu nsaba nzireyo malirize emisomo gyange. W'ekitiibwa nina n'akayimba kange ke nakuyiyiza nga mu butuufu nkwebaza naye bannemesa ne balwana. Akayimba kagamba Taata Museveni nkwebaza
Taata Museveni nkwebaza weebale nnyo ku by'okoledde eggwanga lyaffe obeewo mpaka lasiti. Taata Museveni nkwebaza weebale nnyo ku by'okoledde eggwanga lyaffe obeewo mpaka lasiti. Sebutemba 27 omwaka 2005 Muzeeyi Museveni wasiima osisinkana abalema nange naava mwe nali omwo Muzeeyi wanondayo mu bangi n'okkiriza nzireyo okusoma kyali kya muwendo nsiima. Nali abayaaye si kyabajyamu nafuuka wa buvunaanyizibwa nze nga ndi ku misomo gyange ennyirira. Nsiima bwongerwa byonkolera emisomo gye ndiko mmaleko ne talanta yange eno gye nnina mu maaso nsobola okuganyulwa.